Bicheka bya video nange mbirabyeko ku TikTok awo necheka bakwata video. Chosen Beck ali mu video. Aiza bakwata video bya content. Gwecho gamba obikiriza. Yabamututte. Subira. Wamukubite kasimu. Kasimu nakakubyeko nga takakwata ge mazima. Zenenoza nchireka bya content. Atera nga bomanyi byabakyala bino kubanga kusaba visa. Goboteekayo application yo oba ina kulinda bulinzo beri permit lyo bateri. Naye nga nze nkyali mugumu n'okukkiriza nti oyinza okuba content omanyi nnaku zino content mungi Mungu mugagga tuze kwebaza abantu baffe namwe aba media abatubeereddewo Katonda mulungi nnyo Love Jubilation season 1 yatambulidde ddala bulungi nnyo tugenda bana season meka nga bw'omanyi love tekoowa kucelebratingibwa buli lunaku tulina okujubilatinga love seno yabadde Love Jubilation season 1 Tomanya myaka mitono tona mu maaso tuyinza okufuna Love Jubilation season 2 yabadde ekya financial yatambudde bulungi nga bw'omanyi nti ekyo ensonga eyo gyoyogeddeko bagiyita non-disclosure yeri baka doors but nze nga nze ndi very grateful kyenyiza okugamba nti bannayuganda mu mbeera yonna bandaze nti bayimiridde nange mu mbeera ey'okugezesebwa nga tuvudde mu byokwegumya buli omu akimanyi ekivulu tekitegekebwa tekitegekeka it's not easy to put up an event ali naddala mu mbeera eno nti n'ekonomi yaffe ebintu tebitambula ddala bulungi waliwo okunyigirizibwa mu bizinesi ez'enjawulo wali ne wali naye abantu olw'okuba nti okwagala kwabaddewo oli neyerekereza ssente z'alinawo mu mbeera yo n'enyigiriza n'ajja ku Serena n'ateekamu emitwalo 10 oli n'asasula emmeeza miliyoni 3 I can't take that for granted. Ebyaddala ndi musanyufu nnyo simanyi ngeri gye nnyinza kubalaga kusanyuka kwange n'ekyo volaba mbakowodde bannange mutuuseyo eddoboozi lyange nti ndi musanyufu nnyo ate ndi musiimu nnyo bingi ebyabaawo nga tunateekayo ekivulu ekyo oba ng'okirangira tebagamba guno Serena weewanise wagenze wala kiyinza okusala obagamba mwana nga bumanyi era ebyange ebigambo bitono nnyo ebikolwa bye bisinga so kati baboogera babaayo era tubawulira naye tugezaako obutabawa nnyonnyo obudde ne tuteeka amaanyi gaffe mu bikolwa so kati buli eri eyabadde alowooza nti oba twewanika oba twali tetutuuse ebikolwa byogera okusinga ebigambo kati mba musabira busabizi Mukama mutaasa omutima bwe gutyo bikyeka bya video nange mbirabyeko ku TikTok awo necheka bakwata video Chosen Beck ali mu video aiza bakwata video bya content gwekyogamba obikkiriza yabamututte subira wamukubite kasimu nakakubyeko nga takakwata ge mazima zenenoza ntireka bya content ate era nga bw'omanyi ebyabakyala bino kubanga kusaba visa goboteekayo application yo oba olina kulinda bulinzi oba eri permit eri oba teri naye nga nze nkyali mugumu n'okukkiriza nti oyinza okuba content omanyi nnaku zino content mungi oyo content blood wendowooza namawulidde agamba tayagala basajja bampi oli mu bampi kyo kyakuganyisiza sebo syalo ndi musajja muwanvu 10 n'omusobyo tondaba siri mu bampi gyetutte kameramaani owaye sibimanyi nyo ebyo nze nstikinga ku kiri nti alabika akyali content mugamba asigala okubeera ng'ali omukyalo oyo gwakyali because nze kinsinga omwagalako ali very very courageous ali strong abakyala bangi abalina omulabirako ne baguma nti mu mbeera yonna nze nga nze nali attracted ku character ye nti regardless of challenges zonna ezibaddewo ali strong asigala representinga n'alabirira abaana be n'aweereza ate ekisingira ddala obulungi nti nze ndi faani wanyimbira bulungi kino teyakoze ekyokutyaza oba ekyomuproposingira kikakyongerukakasa ddala mbu eri yali sitanti ngamutambuza sisuubira nze nga bwegambye nti ndowooza yalayika ye content eyinza oba eyo ye stanti erabika eyo ye stanti ebyaddala nze byange byali bya ddala naye nga bw'omanyi nti omusajja bw'oteekayo proposal either ne bagamba yes or no eyalibawe amiri omwakagambo kitamulabyeko nga likugwira sina akagambo kenyinza kuwa musajja sebo taata w'abaana mulamba tumuwa ekitiibwa kingi naye nze nga bwegambye nti abasajja ffenna regardless nti Chosen Beck obaani omusajja yenna mu bulamu bw'omukyalo oba otaddeyo proposal you expect either yes or no nze bwe nali ku live ya Bruno yambuuza celebrity crush wange ne mugamba Chosen Beck mu crush yako
so kati abasajja tobeera ne entitlement nti omukyala alina okugamba bwati ne bwati kyonna ekivuddeyo kyova ogenda nakyo naye nga nze ndowooza ye content tukitwale nti no bamututte togenda kupowa abasajja ate tumala gapowa gomala gapowa sigala ogezaagezaako bupowa mangu kitegeeza oba tewabiriiko in the first place oba wali ayinza oba wali mu stand naye oba wali ku byaddala essuubi terimala gaggwayo sigala ogezaagezaako olwo ke bamututte lwaki tolemeramu mu winimwaki wini tumuleke mukana watira ddala ebikonde kyogamba twabikonsairinga embeera ne tugitereeza n'okkiriza omukazi wa munno omute nenzikiriza tukuume omukwano gwaffe olaba era bano abannamawulire abamu be baali bataddewo embeera wakati wange n'enkolagana yange newunya ate mwagala bizzaawo temumanya ate nze kyenayitamu kyali wange kunsonyiwa this time round tulabye nga best friend wa Amiri ate yatutte mukyala wa munne kino kakasabyoyogera oli munnamawulire gwampa amawulire best friend wa Amiri ye yatutte Chosen Becky yali amuwa mulimu gwakuba bifaananyi mwine embooza olwatuuse omukyala n'amutwala gwe ng'omusajja kino kitegeeza kiryoli nze kyendowooza buli muntu alina eddembe lye alina okulonda gwayagala oba mukubi wa bifaananyi oba akola kyomulimu si kikulu nnyo ku decidingira omuntu gwayagala as long as ye aba asinga n'agamba ono gwe nonze mu bonna nze mu byobululu sikiika nnyo nti banzibye akalulu omuntu omulekera eddembe lye best friend wo wakutwalako omukazi naawe okkiriza na yes omukazi tebamubba wabanga asazeewo n'agamba ayagala ono alina eddembe lye ng'omuntu kyendowooza twavaamu nabuwanguzi nakwebaza era kyova olaba olunaku lwayo tukoze omukolo guno gwakwebaza buli ekyava mu kivulu ekyo kwebaza abawangizi kwebaza abapatina betutambudde nabo twebaza mwe bannamawulire n'okwebaza Katonda okusingira ddala bangi okusookera ddala Golden Hill Hotel tulina partnership nayo era abasponsa baffe bonna betutambudde nabo right now BDS Telefina kukedde namwe mutubeereddemu Braze Media ne tiimu ye yonna Zafa Music Supremacy Lounge abantu bangi Uganda Wildlife Authority Uganda Tourism Board Explore Uganda Buganda Kumbucha family ennene era certificate nyingi zijjudde awo buli omuntu tugenda kuba tumwawadinga okumusiima n'okumwebaza okutambula naffe mu lugendo lwaffe luno. Okay, tubuuze ffe mujje tukole